Ebitundu okuli Bundibugyo byetooloddwa nsozi era ng'ekisinga okusumbuwa beeno kwe kubumbulukuka kw'ettaka okujja kwonoona amayumba, amasomero, ebizimbe omukolerwa abantu ebitali bimu n'enkulaakulana ebyettukiddwako mu bitundu bino. Kyokka newankubadde bano tebalina bukakafu nti zino tezijja kuddamu kubumbulukuka, baagala kuzzibwa ku ttaka lyabwe kwe baggyibwa ng'enjege eno ezeebasumbuwa mu bitundu bino eby'e Bundibugyo. Wadde nga tusomezebwa n'ekintu ky'amataba, tusaba nti gavumenti obanga ng'eyina yagala tuyamba etekewo special budget, nti budget eno egenda kuyamba abantu abakoseddwa n'amataba, so that at the end of the day abantu abakosezebwa abo bayinza okwefuna akasente ne bagenda ne bagula abalala. Mu 2016 bwe yali anoonya akalulu mu bitundu bye bimu, akwatidde NRM bendera ku bwa Pulezidenti Yoweri Tebuhabulwa Museveni Kaguta aliko bingi bye yasuubiza omuli amazzi amayonjo ekyali ekizibu mu bitundu bino, amasannyalaze, enguudo n'ebirala. Kyokka nga newankubadde bino ebimu bituuse, bagamba waliwo bingi ebitannatuukirizibwa. Of course, the remaining pledge was that we needed to split Bundibugyo district into two districts. That's Bwendera districts and then Bundibugyo. That one we have not realized. Of course, also the president promised us a technical school. That technical school is still on our agenda. Amadwaliro gaffe bagazimbye okugajja ku grade eya wansi, grade ey'okubiri okugituusa ku grade ey'okusatu. Amadwaliro bagazimbye n'amasomero aga Seed Secondary School nago bali mu gazimba. N'ekitera nnyo okutusanyusa nnyo ate ng'abantu b'e Bundibugyo n'okubeera n'emirembe. Abantu b'e Bundibugyo tulina emirembe kubanga emyaka y'emabega twali tutawanyizibwa ne ADF. Enjege yakagwawo mu bitundu bino ey'okubumbulukuka kw'ettaka n'amataba mu kiseera ekya COVID-19 yayongera okudobonkanya amasomero mu kitundu kino wamu n'ebizimbe ebiwerako ebyalindiggulwa ku ttaka bw'ogattako ebbula ly'amasomero mu bitundu bino kyayongera okutabula embeera. Bano baagala bazimbirwe amasomero mu bitundu bino okuyamba okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti zino. We still need more seed schools, we have 10 sub-counties and we have only 5 seed schools or secondary schools. Children walk long distances to go to schools. It is our prayer that government intervenes to give us more seed school and primary schools in some parishes. We also have a problem of floods. Currently, it's not a permanent problem, but it is a current problem. We know it will go, but we have floods. Lake Albert is flooding. It's pouring water all over the lakes. One sub-county is 100% submerged. Bw'abadde ayogerako n'abeeno akwatidde ekibiina kya NRM bendera Yoweri Tebuhabulwa Museveni ayambalidde abali ku ludda oluvuganya gavumenti, bagamba nti bano be basinze okufeebya disitulikiti zino okuli Bundibugyo n'Entoroko olw'obutatuukiriza ebyo abantu bye beetaaga. Eno gy'asinzidde n'addamu okunnyonnyola lwaki Uganda yasalawo okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo oluvannyuma lwa Paalamenti okuyisa embalirira ya buwumbi 2020 eri Minisitule y'Ebyensimbi okutandika okuzimba enguudo okuli olw'Ebunagana Rushuru Goma Kasindi Beni n'oluguudo lw'e Beni Butembo. Museveni agamba nti newankubadde nga yavumwa ababaka ba Paalamenti ku ky'okuzimba enguudo zino tagenda kukiyimiriza. Okuyiwa ayantera oluhi luwendo kunanyo ndukuteera ekikonda kagwazi beto okujuma muyaga hati ninyo yaresire ekiteeso ngagamba nti tukole enguudo tukonyera abagenzi baitu abakongo tukole enguudo kuli munda eya Kasindi Beni Butembo nyonka niyo nimbaza muno eya Bunagana Ruchuru Goma neya Mahagi Bunya yo atumukora kurunyi mwanyongeraho ya Kamango Busunga Kamango Witsa Beni mwebale kunyongera.
okusinziira ku Museveni zino za kuyambako okutambuza ebyamaguzi naddala ebyo ebiva mu ggwanga erya Uganda n'okutumbula obutale okuva mu ggwanga erya Congo eri Uganda, nga wano wasinzidde n'asuubiza abeeno okubazimbira ekkolero lya kokoa ekimu ku birime bye basinga okulima mu bitundu ebyeno. Ebikooto ebindi mu mutwe n'ekigambo kya olutindo lwa semuliki olwo ntujja kurukora ekigambo kya factory ya koko ekyo tukakikirizana tulina kukikora kandi eyo koko yona erajja nka kandi okutunda koko etabonezibwemu nsobi ntutunga sente enke nibatuseera. We must get the final product. Mark Jackson Kasule ne Ivan Mbadi, BBSKATI Gambuuze.